Tuwo mukolo gwo tobuusabuusa beera mukakamu ojja kitegera butegeezi nti abantu abo bakola. Tojja tulaba bulabi ku feesi wane eno ogambye nti bano bakola bulungi naye tuwo omukolo gwo tutuuke wali eri ogambe bannange Mukama nsonyiwa kye nakoze mbongeddeyo 10 okitegeera naye nga kyengezaako okwogera ffe tukola bulungi buli omu yeewaana n'omulala omusanga ku kkubo oba osala oluguudo n'agamba gwe mulalu gwe tosala oluguudo ng'emmotoka ejja ate nga ye mulalu kati kitegeeza sijja kweyita musiru kubanga buli omu yeeyita muki mugezi kitegeeza nti tujja kukolera ekisinga kubanga ffe abasinga mu Uganda. Kakati ekisaawe ky'ebyensanyusa oba kino entertainment industry twaguddemu bakita ekizibu ekyamaanyi sasagge twafiiridde omwana awo abadde alinnyo ku TikTok okwo ate naye tukulaba nnyo ku TikTok kubanga mwe baserebu ku TikTok ne Asia yagenze mungu yamuyise waliwo ebyabadde biyitingana ku social media okwo nti bamuwadde obutwa n'ebintu ebirala mulimu tuwafunyemu enkenya noga bannange osanga nange bayinza okuntuusaako obulabe batuusa ku Asia oba entuuko tugambe nti abadde etuuse nga mungu bwatwe yamugeredde. Omusajja omu yagenda n'agamba yaliwo oyo yali eyo waffe. Okay. Omusajja omu yagenda n'agamba nti omulogo tatta naye ayambako Katonda nze ŋŋamba erabika yabadde ntuuko otegedde kubanga abasinga bagamba yayabise kyenda abalala bagamba bamuwadde butwa okitegeera kati awo sijja kubulira kituufu kuba siri musawo ate era saabaddeyo nange mbiraba ku social media naye nga kyenyinza okugamba kitalo nnyo kitalo ddala era nga omwoyo gwa Asia Mukama Katonda gwamuzikisa ate agende mu ggulu n'abo bonna ababadde boogera ebigambo ebikyamu ku Asia nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi nti ono omulalu obanga okyazaala obanga okyalinayo essuubi ng'olina bwolabirira abakyazaala ojja kitegeera nti nakiri okugerebwa okufuna omuntu kuba omuntu avudde mu bulamu bw'ensi naye nosigala ng'okola ki ng'oyogera kyo kikyamu naye nga bonna bannange Asia babadde abeera nabo mikwano gye ab'eŋŋanda ze Charles bannaye Mukama Katonda abagumye. Nga tukyali ku Asia yennyini Asia kikyabadde akuwa essuubi kubanga Asia abadde bakola ebintu by'enjawulo nga by'okola naye nga byewuunyisa abamu badde tebabimusuubiramu naye nga tebadde bikola birabirira famire naye nsaasira nnyo maama we nga bambyalajja n'agamba bambi temundeka temunsuulawo olwokubanga Asia agenze mukwano gw'abangi naye musigale nga munjagala essuubi eryo ne okubanga gyazaamu nnyina ssuubi kikyosobola okyogerako era kyolaba ng'okubira abatulaba ekifaananyi ekituufu ekikwata ku Asia. Basabo ne bannyabo abatulaba Asia ekifaananyi kyabadde asinga okugyayo nze kyembadde nganda kuba buli muntu bw'alaba akitegeera bubwe naye nze muntegeera yange gye nategeera nti omuntu obanga tewenyooma kikulu nnyo. Kwegamba okwenyooma okwekkiririzaamu kyamaanyi. Okwekkiririzaamu kyamaanyi. Asia abadde yekkiririzaamu abatula mu mmotoka ne bakola vidiyo zaabwe ne muzeyi Charles vidiyo nga zinyuma nkiwanamu ababadde ku TikTok babadde munjulira ababadde bamulaba vidiyo ze nga zinyuma mukitegeera ate abadde yekkiririzaamu mukazi abadde anyiridde n'okunyirira bw'oyo asubiddwa n'embaga kubanga ne mungu nga bwagambye nti mungu atwagera Charles bambi amulesaawo embaga yaabwe badde mangu ddala badde bagendako e Dubai ye gw'otambulako ddi emitaala w'amayanja oba tewali nteekateeka eyo enteekateeka teriiwo y'amaanyi nomula nakugirayo byowaatiro akolere bulungi bwali naye nze nkimanyi nti essuubi lijja kujja nedda omusajja omanyiza mbeera okwo ku TikTok oba mbeera okwo ku social media naye mpuliriza bukoti era bukoti obwo bunyumira nnyo era nembunootinga mutwe omusajja yagamba obanga oyagala kubeera successful sooka opulaninge wamala okupulaninga yiiya kyozzaako ng'omaze okupulaninga omaze okuba kino kati ngenda kukola kino nakino nakino naye nkiyii nkikoze ntya